Sina mulimo just ngenda kubeera Sire King mu town Sireya just I know how to be happy without money. Nja kwogera bisanyusa bano sina mulimo. Nja kwogera bisanyusa bada Uganda sina mulimo. That's it. Ngenda kubeera just Sire King mu town. I know how to be happy without money. I don't need money. Yes, I don't think into omuntu yena politician yetaaga kubamalira ko obudde. Betaaga kola byo baveeko tunulye bana Uganda obaleke. Oli afa muleka afa ono. I'm telling you the truth. And that's why osanga abantu nga President Museveni abalwa ennyo mu kulwana mwana Uganda nga tebalina kisa balaba bingi. Enkwe balaba nyingi ne balaba biki tebali bothered akunulira ati nalaba nti yabulidde eddagala lya kansa nga baba bamuziike yabadde ki baba yagende because omutima bana Uganda naturally sibasiimi. I think dateeka kinene nnyo okusinga ku kyenantadde mu bantu. Nze mu COVID nagabe obukutiya emitwalo 4 n'ekitundu obw'emmere. Mwani mu kilo 5 ez'akawunga, kilo 1 y'omucere, kilo 1 ya sukali. Balamu sente ozirabe. Nenfuyira ebiku homesteads emitwalo 2. Buli myaka 2 mbadde nfuyira ebiku. Mbadde na ambulance 2. Mbadde ne centers ezigaba amazzi ag'obwerere centers 39. I think that's a lot of investment. It was too much. So, a lot of my family savings has taken. So honorable, yes. Not lost. Teori choyinza kuikwetinga kitiibwa. Abantu kyababa kuwadde. Noba tovudde wonna sirinja 5. Naye what I mean, nchakalula omuntu you can lose. Naye bana Uganda sibasiimu bulungi. And ojja kulaba omujiji gwa politicians abagenda okuddako kino mbalagula. Kyembalagula mugenda kwa politicians abagenda okuddako. Nga abantu buli mwayo olambi byakola ki agenda kwa balabye okolera abantu does not reward. Nobono kibuza abamu nga bajesi muyinga bajja kuwulya nti no okolera abantu doesn't reward. Kola bibyo gove ku nsi. And that's it. Yes, ate sagala munoze ntwaliba angel. Nali first time, it was my first time in parliament. Lwakuba najja nenekazaakaza ne mampa committee, but you know it was my first time. Sagala munoze nti we are angels, you are, you see. Yes, so mwe munoonya kunfulumya bubi nga mwogerera bagambe ebinene. Bajega ate banamuli mu mwajja ne munsanga mu gym. Kati bwe nagenda mu gym nakyo mukinvumira kati mwagala ndagewa. Let me tell you. Aba bamunjagala bakimanyi nti obulamu omuntu abulimu nga abamu bakyalina wala. Bino tetubi you see kati sisobola kugamba ndi mujimu onvumye kati kyali empyo yagala nkole ki bino mugenda kutanga kundaba nkubye ebinu byange ndi mu game park ndi that's my life toina nakunda direct nyina kubeera bulamu after being a member of parliament. Yes, so I'm no longer property of the people. So rumpa mateeka tombuli ya chokola mu ndongo mbeera yo wenjagala nja kubeera otoyinza kungana kubeera abatali ba self made. My brother genda obuze campaign zange zanasoko kola kuba mayor nateeka mu sente mmeka. Yes, gubuza abaliyo bakunyonyoni. My brother za self made gwa yowide konti die duka lya Munyagwa mu kikubo. Wena wali yowide Munyagwa ine duka wali yowide ko ante menyama. Wampulira wali omanyinga sinabeera mayor. Bojo kuneka ngangwa ku bintu ebirala. You see. Yes, so mbagendo gwenga tolubega I don't think. Anyway, I don't care. The sikiriza mu lunaku lwonna kuyitawo nga sirina kyenkola. Luli tubadde tulina ebintu byetwessaamu of course ng'ebimu bifunamu na kitono biki sinyinza obutajoyininga bannanga bagenda mu defiance. I may not join. Much as Dr. Besigye has instructed me today to call defiance, but I may not. For clear reasons that I need some 2 years. Nga ndi mbyange biri personal. Nga sikyali tekyalina kamera entunulamu because gwalona emyaka eziyo kunyotunze mu kamera nkuvume. Sagala publicity sagala ki. Yes, mudi ku byange ne family yange. Yes. Otherwise the time we waste ku bantu bokka nze mbadde mbeereka wempe ngoyinza kuloza simu yange oba ya 99 ya police. Kirona alwadde onavaamu olutono sindika ambulance nokola bino kana akavaayo mwabudde ba olumambu najjako epipa by'amazzi. Can you imagine? Bwe akalubwe kankuba National Water yali empa amazzi ago nga ngasasulira ne gasalako
nga balowooza ono akubiddwa akalulu tagenda kusobola kusasula mazzi. Omanyi kati omuntu bwakubwa akalulu mu Uganda mulowolezawo nti kati ono omwavu awedde emirimu. Ogenda ne ku pampu y'amafuta n'ogamba omuwala teekamu fulutanka n'agamba okakasa fulutanka nga teekamu fulutanka n'agamba sooka ozimpe sente ne basooke bazimpe. You get them? So that's what happened in Kawempe. Akalulu kankuba ne basalako amazzi. Kati abayaye be Kawempe balanga epipa bikalu ne buli omu ng'ajja akikwata Munyagwa kintu. You see? Sina gye ntwala epipa ebikadde for sure, for even sake. Ambulance tesobola kubeerawo. Nze bo boogere ne MP incoming MP. Nyina ambulance bbiri. Bwakkiriza nti ajaze fueling agasasule ne ba driver. Nze I can donate them to the community. Ne driver alimu abalimu basasulwa amafuta gagulibwa motoka zikanikibwa ba driver basasulibwa. Kati mwe mulowooza already sina office nsasule nsigazeewo burden bwetyo ate nga waliwo already an elected person. Tekisobola kutebitambula bityo. Yes, tetusobola kuba babi mirimo balungi mirimo babikulya. It can't happen like that. Bwe buvunaanyizibwa my brother simwogerera obi, of course naye ina programu za yawangudde nenze ndooza boogere naye. Nze if they want the ambulance ogizaako ogibawa, obaagala amazzi nga bawa naye nga sinze ngenda okusasula biiru kwamba nesula between 16-25 million per month. It's a lot of money. Over COVID yatandika sasudde million kumpi 2.